nti twabadde tulina essuubi era singa embasa ya Uganda teyekiise mu kaweefube oyo nkakasa nandibadde nkomyewo wano n'abaana baffe ekitono nnyo 400. nga bwe mbagambye nti twali tusuubira ekitono nnyo abantu 200 kuba konsati yabadde mu kisaawe nga kisinga ne cricket oval naye kyalemeseddwa. Abaana abo basibiddwa, abamu bagenda mu myaka, abalala myezi. Gavumenti ya Dubai kyetaaga kiri ekuzaayo ewammwe. Air ticket eri wakati w'75 ku 8. Bwe baya 8 gwe kitwale nti buli bantu 8 ababadde bayingira oyo omuwala omu yabadde addayo ewaka. Bwe babeera 8 abo 10 baddayo ewaka. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Kati bala abalamu olabe. Kyanaku gavumenti ya Uganda yabilemesezza. Ate nno yandibilemesezza negamba temutubba koshofe katubeekomezeewo ne baganya bakomyawo. Enkeera ku independence wabaddewo n'ebikujjuko bya mutabani wa Museveni. Era mumanyi buli wagenda ateeka abantu bangi ku nnyonyi bagende balage nti alinayo obuwagizi n'abagulira n'ebiyingula by'emmere. So gwe kitwale nti biliyoni za sente ez'omuwomusolo mu kifo ky'okukomyawo abaana baffe zakozesebwa ate kugenda mutabani wa Museveni kweraga eri nakulaga lyanyi. So yeyo gavumenti ebafuga basebo ne banyabo. Kyanaku nnyo ti ensonga y'abaana baffe abali mu mbeera abalinga abaddu si ensonga enkulu kati ku mawulire. Kuba singa mujoogerako ng'ensonga enkulu, singa abazira kisa business community n'abalala nezi NGO singa beekozeemu dde omulimu ne bakomyawo abaana baffe. So twagenda creating awareness. Singa abantu bamanyi obuzibu abaana abo bwe babeeramu. Twakyaddeko mu detention center y'abawala. Nubya nabanyonyodde yabaddemu abawala 600. Kwabo 600 2 bana Uganda. Abalaba nsi yonna bava Burundi, bava Nigeria, bava Central African Republic, bava Congo, n'amawanga gonna naddala agalinga Uganda. Agatulugunya abantu baayo, agassa abantu baayo bali eyo. Ekigendererwa kyaffe kujjayo bafirika bonna. We wanted to, our effort is not only for Ugandans but all Africans, because it pains us to see people humiliated because of the color of their skin. Kyanaku kyababagamba nti ba Pan-Africans tebafaayo ng'era bwe baalemesa abantu baffe abaali bafeesinga racial segregation. Mujjukira Bannayuganda bwe baali basosola mu langi nga bayokubakomyawo nga kye twagala ku gavumenti ya Uganda yokayoka kukkiriza nnyonyi eyo erandinga entebe ereeta abaana abo. Baagaana ku mulundi gwe gumu abaana baffe bali eyo bayisibwanga baddu babakuba n'ekibooko zino ez'okukusiba ku muti ne bazikuba mugongo ng'ez'abasireevu. Kitwetaaga kyokka kubajjayo gavumenti ya Museveni eganya obbajjayo. Ne buli lunaku wabaawo ekikujjuko ekikozesa ssente z'omuwomusolo ennyingi yeyo gavumenti ya regional manager ng'avuddeyo n'atuswaza sumbaganye gavumenti ya Kenya mu ngeri ey'ettamiiro, mu ngeri y'obuswavu, naye tekyewuunyisa eyo yenkola ye. Kyayambi buyambi n'amawanga agatwetoolodde gamanye kyetudiringa nakyo. Era ekiteewuunyisa nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okutemula abantu nga 18-19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020. Nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okuwambanga abavubuka okubakakanya obutamuwakanya. Era yavuddeyo Museveni n'amuyozaayoza olw'okuswaza Uganda era namuwa ekitiibwa ekisingayo obunene ekyamagye. Wadde Museveni yefudi mu bigambo bye yabadde ng'eyeetondera Kenya ne mu bikolwa bye yalaze yasanyukidde mutabani we kyeyakoze era nayongera n'amulinyisa amadaala. Naye ekyo basebo ne banyabo njagala kyongera obbalaga wawe tuli n'okusingira ddala kiraga abo abali mu magye betubadde nga tugamba abo officers nti banaye tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala mubeere nga musabinga magye agabaweesa ekitiibwa. Kati mulabye nti basobola okuleeta okuzaala omwana jjo ne bamukuza n'omusalutinga. Mukirabye nti amagye ga Uganda gafuka ga muntu omu.
ye mutabani wa Museveni ali waggulu w'amateeka g'amagye n'amateeka ga Uganda. Ebintu byakola singa omusirikale omulala yabikoze mwena mumanye kyandibaddewo. Mwalaba kye bakola Dr. Besigye, mwalaba kye bakola Tinyefunza, mwalaba kye bakola Tumukunde, ne mutabani wa Museveni akola buli kigaanibwa amateeka g'amagye n'ag'eggwanga ne nasigala ng'ayinaayina. So y'ensonga basebo ne bannyabo. Oba oliawo y'ensonga lwaki abasirikale aba ali outspoken nga Kasirye Gwanga nga tebakyali naffe, ngera bagenda mu ngeri etannyonnyolwa paka kati etategerekekanga. Mu kaseera ke kamu njagala obatumirako mwenna bajenero abali eyo nti muwulira mutya. Njagala okusembayo basebo ne bannyabo nga mbalaga nti buli obakwata bannaffe bakute Motive Kasaga n'abalala kyebasinga obatulugunyiza ye Twitter. Babagamba muve ku Twitter mukuli n'amaanyi, Instagram kwetuli, ku TikTok kwetuli, naye abantu abasinga okubeera serious bapolisi emeka abasinga n'abavujirira Uganda abasinga ensimbi bali ku Twitter. N'olwensonga eyo muzikirize enkozesa ate mwalabye nti batya nnyo ffe okugenda ku Twitter. Kati engeri gye twalabye kye basinga okutya awo wenyini tubatukwatira ddala. Njagala okubakunga mwenna bannayuganda abali wano n'abali e Bulaaya mbeegayiridde mu joininge Twitter leero kati. Obaka nga mubadde mubuyisaawo mu mazima kuba ffe tetulimba. Amazima gennyini mugabakube ku Twitter ate mubataginge. Mutaginge ebitongole ebyo byonna byonna. Tag all the international organization. Tag UN Human Rights. Tag United Nations. Tag all the embassies. N'abo abatemu mubataginge. Mugende ku Twitter baganda bange kakirabika kyatandise dde okutokota. Kirabika twategedde atawala we tuyinza okunyweza. Bw'obanga obadde okola post emu eya Facebook kola tweet 2 oba 3. Kuba kye tulina okulwanyisa. Ndowooza mwalabye ensonga lwaki bagezaako n'okozesa abantu abamu okuleeta ebiteekateeka okubagoba ku social media. Kakati nga tebanabatukwata mubalabise ate mubalabisize ddala. Lwaki sikomaawo basebo ne bannyabo Mukama abanze. Lwaki emukumidde mu busibe ebbanga eryo. Era munnamawulire n'agamba ti abantu ba propagandist ba regime bavaayo ne bagamba kati Bobi Wine otandise okwogera ku bantu abali mu kuwere n'embadde emisango gy'obutuju olabika obawagira. Nambuuza nkyogerako ki? Kanziremu nkyogereko ntandikire mu Luzungu mu Luganda. Wano bennyini wennyini. Okusookera ddala basebo ne bannyabo. Jamiru aliraba ki Kyagulanyi abasinga kutumanyi nga Jamiru mukulu bamukwata emyaka 8 egiyise. Paka olwaleero Jamiru mukulu tanawozesebwa. Oluvannyuma lw'emyaka 8 tanaba kuwozesebwa nga n'abamu be bamukwata nabo babata. Tanaba kuwozesebwa. Mu mateeka gaffe, mu mateeka omuntu bw'abanga tannakiriza musango obanga tannaba tugunaba muka muvi aba innocent. A person is innocent until proven guilty or until they plead guilty. N'olwensonga eyo twagala gavumenti eveeyo nnyonnyole lwaki emyaka 8 oluvannyuma lw'emyaka 8 Jamiru mukulu tannawozesebwa kuba naye muntu ng'abalala. Ekyokubiri basebo ne bannyabo, looya wa Jamiru mukulu ye media kubanga nazo zikozesebwa kubika. Bawamba abantu baffe, bawamba abantu baffe, twagala abantu baffe, bawamba bakasitoma bammwe. This is a very serious matter and we want back our people. Mulekerawo okwekirinanya bannange, mulekerawo okusirika ng'ensonga eno egenda mu maaso basebo ne bannyabo. Mwe bannamawulire nammwe temuli seefu. Njogeddeko ku munnamawulire munnammwe Remy Bahati yavaayo na interviewinga Just Kakwenza. Kakwenza nannyonnyola ekyamutuukako nga bamwambye ne bamutulugunya nga muhoozi yennyini yamutulugunya. Kakwenza said it
that Museveni's son Muhoozi himself took part in his torture. They intimidated her and ordered her to remove that interview, and she refused. Bahati Rain, munama uli munamu, bamutiisa ne bamugamba interview gije n'agaana ne bagenda ne bawamba family ye. Ne bamala ennaku nnyingi nga babawambye. Saalaba eyo nsonga bwe yafukola mutwe gwa makulu mumwe. Kasa teifa ku bannayuganda tebaagala na baagala. Gavumenti ya wano ngeyita mu embassy eya Uganda e Dubai. Bagenda ne bapokera gavumenti ya Dubai omugambo. Ne babagamba nti Bobi Wine ajja wano n'agenda kuyigiriza abantu kwekalakaasa. Mulabye kwekalakaasa okubadde mu nsi z'Abawarabu nga bajjako abakulembeze kyaleeta wano. Ne babagamba ebintu bingi nnyo. Era nagenza okutuuka nga banninze. Ne bankunya okumala essaawa 8 bambuuza ku NUP, bambuuza buli kimu. Naye nga buli kye bambuuza kyenziramu. Nakirabye oluvannyuma nti babadde babatiisa butiisa, era abakulembeze baayo ne banneetondera ne banta. Naye babadde already bamaze okuinfluencinga okustopinga concert yaffe, era concert eyo neyimi